gamba wajitugenda senkoyo kutambula kekyanze akatwala wampi nja kusuna niyo kuntambuza obutambuze besaagala saagala babano kyava ku nkono oba kati ate eno ndeeseewa jangu jangu efirimu egenda maaso leero nze ne muganda we naye nga si musanyufu ava mu tulayiningiza sebo olusayinsoko tuli muli mutya jebale mujebale tugenda maaso anyway nakimaliriza nga bwobimanyi Stewart yali wano nga naye akubuuza abuuza gye aba lwaki ennaku zino abuuza James yensonga lwaki ayagala kusoma yaga abajja baali wano basiba neno baba osiba waneno tuyagala kusomerako ddala nedda nayo kamukutte open mungambe gundi mumbulire buli kimu mweberere eno mwandeese eno kyo wakabi kyagala kuneewudisizaako kizudde kati muganda wange ekitegeeza jukiro naye takyagala kusoma n'omutwe yagumodoli nga yakula yono kyaliwo gwogamba yo gwenkuleesa okulaga yanyamba neera wa munda nnyo kale abeere ow'omunda ffe tuli beebweru wama nze mbadde nze mukulaga amanye wama yemba siri waka abeera wa ne maama omuwala ono ayagala omulenzi ono waliwo omwami yamukubirako eŋŋuumi waliwo n'omwami w'edduuka linda naawe ekiki naye ng'ogerawo ono alina essimu kibanja kiramba tamanyi mu geto ezo toziyisaayo storage olingizaki bansonyiwe lwaki mbadde nze nga oli mukukambuwala saagala byakuŋŋamba gamba ebyo ebigabye muŋansi manyi endabikanga omwana omuto nze sebo ndi muntu mukulu buli wabaawo ekigambo ekirijjira mu kuba ndi muto ataama onabadde amugamba oli mukambwe ate oli mwana muto toningiza yayombyeyombye dda efirimu egenda mu maaso leka ndabeko olaba ekigula essimu olaba ebibyo lwaki oyagala olaba ebyange vaayo egenda mu maaso buliri bonna mpulira bukyuma ntebe zonna ziri mpulira ebinnuma mulimu ebiku noono najjayo kyebitambula omanye ekiku kyezira ono ngadda mu kumugirayo nabani kiki ekibeera ku simu omuntu kyalaba n'awoomereza agenda okulira atwaggaase ono omwana muzibu nnyo mulaba bwatema empangi muli ku kinaakakweka kikinga muli mu kwebuzaabuza laba oli watunulanga ejjanzi kawe lwaki okumya mangu mbadde ninakuba simu givaako kadi waddeyo okuba endala ekintu naye wakandeeta kati ate mbutusimbula olaba ebintu bye kumbe Steve ayagala babe nga balaba
akabulujiti wama webala akabulujiti abadde kakinakuka then tukomengawo nnyo kuba neetaaga okukyalira omwami ono njamulaba omwagadde nno mwagadde nnyo anyingidde munda aleese olutindo olubaleese okukwatagana Steve bulijjo ayagala ebyokwonooneka nga bamutangira kati omuyaya mwanguyiza kapijama kantu ako olina okukanda ninja kulaba kakuume n'asigala mu ntebe ye ey'ekiku bwe bumubeezaawo obwo obudde ne buziba ng'ali mu kulaba obwo efirimu egenda mu maaso kakati ndowooza newe ngenda ogende mbadde manyi okyaliko wano ye already abudde wadde abageresi baneekana akawala kenda nakuwa sente ngunjawulira kati wulira omuyaye nze nabadde mmanyi wenkuwa 3 jange ngenda kulaba ku mpanji nedda obumbuku tabalaga bulondalonda kati muntu amala kukulanga kakadde kati nze atakola mu mitwalo 2 mwezi onkula akakadde siri mu negative bakukula nova mu positive nodda mu negative ali mu debiti kati kati omuyaye sagala kumanyereza olidde nyingi nanoonya omuwaatwa neyekakatika nkuulakuula sente mmanyi weziwera nze nzuno ndi musimi wa toyo manyi futi zobadde ozanyiramu ngulaba empisa envundu bwe baba bakuyisiza bubi wenyera naye tebawenyera onaleka adde mudinka kawenyera naye okyala otya omuyaye ate n'omugamba museri kutema mpanji yagitema kati tuba tuli awo naye sikwodi yabo bonna bwenzi ne Jessica bwamu omubazi w'emisumeeni bamusanze agenda ku Jobu kumbe walikuwa pata Jobu kyobola teri musajja mubi ndaba Jessica omusajja gwe yatandikiramu bamuyita babebi ddaba bwatunula atunulanga booso omuntu omulimu gwowangaliramu omulaba bwatunulanga booso alinga enkuzanyana atunulanga enkuzanyana kati bane musajja gwe natomera saamanya nakumanya buli mwaka oguyitawo oyongera kuwulubala mbu bebi ompita bebi gwe naawe okyali muntu munakoze eki abakazi bavuma ayinza okuvuma neweyongerako obubi noyongera okubijjira ddala efirimu egenda maaso ngenda kudera ngisimulemu kyotama n'okumanyira amukyayi ate gwe wooliddamu okwensiro za musimanyi ndi munnoowo mulabe nga tetunulanga omuddomo gw'ekikere naye onvumira ki bebi ayasamirira toddamu ono omukazi avuma saagala kuddamu kulaba n'omutunuulira nga siya ono omukazi avuma mukama katonda efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso munange nga wayita omwezi mulamba kakano nga wayisa omwezi tawukyawenyera abo sibawulira kakati ngajja babuuka ku ssomero batandika obwenzi ngalaba bwe bulimu amakulu ali awo ne wabula kaji naye ate ali bubi oba singa yasigalayo n'asoma kuba waliwo omuntu n'ava mu ssomero naga yagenze mu bwamalaaya nga ddala abujjamu naye waliwo n'oli nga mutuufu tebasudde bakajina nze John onda mbeera olubuto gye netubera bulungi laba igwala nfunisa oli lubuto
Kaakano Joan mu basajja baatayiddemu atandise okulaga sayinizi oba obubonero obulaga nti ali lubuto. Ate omukazi azaala omwana nga tamanyi ani taata we. Kubanga osanga wali abakazi ng'olunaku asinkana abasajja 6. Nze nkubuulira. Kati ogenda okudda eno love connections zirumye. Naye abaye balina obulamu. Hassan Wanchi. Kakano baba ali wano. Nsokula. Niyo badde obuzi oludde okulabika kiki? Seetu. Yegenda maaso. Nabona omuyaye. Bamubanja. Kyotegeeza togenda mubuuza. Hassan, nga muli muti eyo. Aje tuli. Naye omanyi just ngabo mbadde nyangwa. Mbadde kale just waliwo ekibadde kindesi. Nina onguddeko ate bugwi. Bamubanja. Sikyamaanyi. Badde nyina gwenoonya nga mmanyi baali wano wo. Ayina gwanoonya. Kumbe gwe banoonya. Kati yagaddewo abamwagala tebamulaba bulungi. Oyo bamuyita Jane mu mukwano gwa Jessica. Bamwanjula. Siiti buuza ku munno. Gwe naye munno lwayita omubuuzaako weetunuza eri. Lindako. Tusanyuse nnyo. Jessica tayagala. Mwabiri mumanyaganya. Lindako. Ajasi. Nga bw'ongambye nti Jessica. Laba gwe babanja. Okay. Yeekwese mu gaali bindi. Jessica. Kiki ono nga abadde atunulanga akumanyi. Mumanyiganye. Tutegerere kiki. Waliwo omuntu engeri gy'akusanga n'atunulanga era omuntu gwe wali olabye ekitamu kye wali ofumbyemu. Waliwo kye sitegedde. Era ngenda kutwalayo. Nkugulire buli kimu ky'onaaba oyagala. Njagala olabe. Kaakati no Jessica yasigala tabitegedde. Robert oba yamukubye ebikonde. Abayaayi balina muyayi n'atabo alinga ali mu kukoola. Kaakati no Jessica agenda okujja. Ebintu by'abana engeri batalina budde bukola na ssente babeera mu kwetabula bwetabuzi. Genda okwetegereza. Jessica agenda okujja nga waliwo ali bize yaddeyo buzi. Kati nga tetudde ewaka. Ennaku emuluma. Jukira gy'agenze ewa kapijama asanze yali bize. Kate wali wa kapijama yalowooza kapijama ali mu kutema mpanji. Obusaza akola. Waliwo ebyamunyizizza. Kati n'alyoka abulirako muganda we ennaku emuluma. Ate ono yali wulira nga ayagala kapijama. Efirimu egenda mu maaso atumanye oludajja biggwera. Kyava mukubirako. Mwana Jessica aganye kwa msimiro wabadde. Netumuna esimu agyeko bujja. Mwabadde ki? Kati bagenda okubira oli kapijama n'esimu tagira. Aye ne Jessica naye kennyini awulira obuzibu. Naye nga jjukira n'oli naye ayina kye yalaba Yasini bwe yajja ewaka. Engeri gye baali beetunulamu ne Jessica ye yali musajja we gwe yali ayagala owakadduka omutunzi. Waliwo ekyali kigenda mu maaso. Kitegeeza Jessica alina ekyama. Wabula mu relationship eya bulijjo ebiseera ebisinga relationship okuwangaala kuba kwesonyiwa bulamu bw'omuntu gw'oba oli naye mu kaseera ako obwemabega. Kuba buli w'osanga omuntu kakasa ne bamwetegefu butayagala kumanya byemabega bye. Kuba singa bw'obimanya mubanga babiyiseemu mwembi naawe otandika okunyolwa kye kimu n'okububa.
naye mulimu abayaaye n'agwa ku muwala n'atandika omubuuzabuuza bakagala asajja bameka okole ki efirimu egenda mu maaso ebyo bye bireeta okutamwa n'omukwano ne gwongera okendeera tugenda mu maaso simanyi nakumanya kati ogenda okudda eno waliwo akabaga ono omwami nanyini mabanja yategese pata alina kapate kasuddewo kubanga alina okwebaza jukira Jessica yamuyamba mukazi wembu yali amukyaye batandise basanyukira sanyuse nnyo balaba efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso abayita bakafulumba mbasinze gwe kikola gy'oyo embaga ulira akayimba akayimba abaana bazze nasolo byoli byendi kyusa omutima gwo gujjeye mu biwonko tugende maaso akayimba akunyumire nga tugende maaso embaga bagiyingira pate yabasanyukira nyonyonyo banne nasolo nyamba omutima gunnumira gwe nasolo njagala obeere wange laba ettabbo ne kapijama wali kale nno lekyereka nti akabaga katandise bagenda maaso n'okusanyuka basanyukira kaani Stewart pate neetama wuliriza tugenda maaso nage bagiyitako kirabe don't you see ulira endongo konyo ali wali ayimiridde ku kidomola kyaki kyenguuli konyo yagabira kaakano muganda wono situnnamulabaku egenda maaso egenda maaso dongo n'obwana babuleese pate omwami ono sente yazijjeewa omuluka gonna gumubanja ye yakoze pate ebyokunywa babinywedde omanye ebya pate bizibu oyinza okuleeta neweewola akasente osanyuse abantu naye ng'ogudde mu mabanja eyo teba pate kuba ozinywa omino akameme kakusiiwa ozinywa omutima gukwegunda ng'osanyusa bantu bakuwane ng'oli wakabi naye amatayi we gajja tebabaayo laba endongo kaakati akomyewo ono tannamanya laba ekiri eno konyo agenda okwetegereza gwe sitole ekimwana kumba oli naye ayina ebizibu bye mwala kyava ayitawo tebaagala kwesemberera dde okwetunuulirako jangu tuzinemu mujye tunywemu abali baveeko basitoleki kyakabi yang laba konyo
brother najja kwata ekyokunywa. Myeja ali eri kusota alengera. Tunywemu ku lw'akabaga oba yajjeweza aguze bannange. Egenda maaso. Ono atandise okutunulanga. Jukira omwana yanyiiga yakimanyi we yagendayo yasanga waliwo ali mu kwawula. Nga omanye embulamu bw'ab'omu ghetto. Oli abeera awo n'aba n'omukazi naye nga talina waka. Kati ono naye yeefuula mbu yanyiiga nnyo kubanga aliwo omusajja yali amanyi Jessica. Aye ne Jessica yanyiiga nnyo kubanga akimanyi tuba tuli awo omutunzi era najja omutunzi. Mwegendereze nnyo abatunzi b'engoye abeera baba batunzi. Tusanyuse nnyo balaba, tusanyuse nnyo. Engeri gyali design era designinga. Kati ate yatuuka atula ku saidi yaani. Kumbe n'omutunzi naye tali nnyo ku byoli. Ate ali ku byoli nnyo nnyo. Bano ne bakuba ndongo. Nga batandika kutamiira. Jessica ne yeewuunya. Kumbe yagenda okukyawanga naye bamukisalayo dda. Abakazi beesalayo. Mukwano gwe kennyini yamukutula tabiri nako naye yasiini baamukuba omutwe. Robert lyali limuse lyamukuba ennyi amatu gonna kataavulule. Atunulanga ekyalaani omulaba. Kwata onyweko. Oba olubuto lwali lwani munne yamugamba nti oli lubuto. Omuyenda anyweza bw'alingezaako era bamwennyina tamulaba. Vaayo naawe vaayo. Weewugira mwenge gw'onywedde wabaawo muye abadde ali mu buti bw'amannyo gy'obeera omwenge bagusokoola. Ebintu by'obupata ewakaawo bitwalatwala ebintu. Pata eyinza okugwa nga amagiraasi gaatwaliddwa abanywi. Bikopo tebikyawera, limoti yagenze. Kumbe mubagenya abakyadde mubaamu ayina limoti efaanana eyewe. DVD banga kalimoti kaafa. Security eri tight. Eyaguze n'ayongera obbagumya yena n'atunulanga okutya abagumya baneemunywe. Ebyokunywa biryoke we ne waffe poliisi etyayo kati. Omuyaye wabeera nga poliisi wabe tekulayo security eba gguluggulu. Ddala tugenda maaso. Yagenda kukola wano nsobi yonna. Omukolo ogukyagenda maaso. Abagumya. Nawo maaso wennyini oba kati ngenda banjulira ekintu. Ejiiko yaki eno ku kabaga k'ebyokunywa. Tatwala ejiiko y'abandi omukulu ono. Genda okugulawo guno omukolo. Wali tubadde tuzannya. Kati obedda bali wano naye nga tannaba banjulira ekyakabi ekyaddala. Kati saawa eno ngenda basuulako ekimyula n'abamyula ndeeta ekimyula. Kajina teri muka obulungi siddya. Sebo Kajina baamusuna global paint n'avaako evvu. Ate nga kyekikumpu. Gwe wogambira mbu omusajja awasa ekikumpulira yamanyi obulungi bw'omukazi bubaawa. Okay. Amukyala. Naye bano beeronda. Obugagabdino gulewo pati. Saawa yakugulewo pati. Kyovula atoddamu kuswala mbu ate mukazi wange simanyi atambula nga dayinoso. Ate gwe mwatambulira nga dayinoso mubaamu amulaba nti abigula. Era n'aganze nenkwata ku ekyo ekikalaganda mba mmaze. Ng'oli kyayagala. Kati abantu teri mubi. Ate mukolo gwaffe. N'omukazi omulungi ayinza okukola ekintu omusajja n'amulaba nga mubi. Agulewo muziki. Kati endongo. Baby gigule. Pananga sanyuse nnyo okubalaba actually okubalaba. Era bana ekyogera. Bana emuziki gugulwewo nguguttewo. Omanyi mu dansi mwolengerera eggwanga lyewawasa. Omukazi mu ndongo mwolabire eggwanga lyewawasa. Atandika zina abuukabuuka nga kakalabanda omanyi oyo.
wagwa ku mululu ayinza oba yatuuka mu site ne yeesiiga ebizigo ne yeesiimulako eggwanga lye naye ku mazina awo omulabira noga ono ndi ku mutuusi ogenda okwetegereza